assured of your child's excellent performance when you register your child with Janan Schools, Bombo Kalule Campus and Kabalagala. Due to their firm educational background, we have the best facilities in both arts and sciences, fully updated to the latest sector standards, right from Senior 1 to Senior 6, in an environment that offers a chance to apply practical skills in all fields. That include a computer lab, introducing our students to the tech world, a well-organized science laboratory, a fully stocked library with all the essential books a student may need, a model farm to equip students with all the basic knowledge in agriculture, plus extra vocational skills. We promote co-curricular activities in sports like badminton, table tennis, basketball, volleyball, chess, and many more other activities. Register your child today at both campuses in Bombo Kalule and Kabalagala campus. For more information, contact us on the numbers below. Ejje elya UPDF erikuuma ennyanja elya Fisheries Protection Unit nga likulibwa Lieutenant Colonel Mase Tukahirwa lisanizaawo obutimba kwotade n'ebyennyanja ebito nga bibalibwamu emiliyoni za Uganda 423. Bino byabadde ku nnyanja Lake Kyoga mu district y'e Nakasongola, Amulata ne Kayunga. Okusinziira ku muduumizi w'ejje lino agamba nti kino kikolebwa lwa kutaasa byennyanja bisobole okukula. Destroying ebitimba ebitakkirizibwa ebyakwatibwa mu sekta eno, ebitimba nga bibalirwamu miliyoni 423. Twabikwata mu myalo eri different, Kawongo, Kikofa na Masare ne Misanga. Mu kikwekweto kino ekyamaze ennaku 3, abavubi abenyigira mu nvuba embi balabiddwako nga babuna emiwabo, wabula abasangiddwa n'ebikola ebikyamu basonyiyiddwa, omukulu n'abasaba obutadda mu nvuba mbi. Tukubiriza abavubi okuvuba obubi bakuveeko, bakozese ebitimba ebirungi gavumenti byeyagala, ffenna tuganyirwemu mu nnyanja yaffe. Abavubi basiimye enkola ya FPU ensangi zino olw'enkolagana ennungi wakati waayo n'abavubi. Evaamu siringi miliyoni 1.5. Kilo 7 emputemu. Buli kilo n'ubalo gumu 10 Ennoni yaayo weerwana esobola okuvamu miliyoni ng'emu be 2. Ennoni yokka. Kirimba ze kinyama n'ennoni ekwata akade kamu baka 2. Kati ennoni mwereba mweri fresh kimu ekiri. Kyoga eno teyali mu ngege bweti. Yalimu obugege obutono nga buli 8 inches, 6 inches. Nga kokota bwebegenze mu mazzi ereeta obugege 3 bonna okuli abavubi 3 eba operating elyato lya kokota, omuvubi n'omugagga nga kwali. Kitegeeza nti ekiseera kyatuuka amagye oku FPU okujja mu nnyanja nga ennyanja eno tekyagasa muntu agikozesa agivubamu. Okubeera nga yatunuulira ensonga mu ngeri y'ekisajja kikulu, n'abeera nga aleeta amagye okulwanyisa envuba embi eyali efumbekedde ku nnyanja Kyoga. Wabula nabo tebabula bebasoomooza naddala ng'okubbibwa kw'amaato gaabwe. Ekisinzira okuleeta obubbi ku mazzi wano be bantu abagenda mu nnyanja either nga bo bagenze na option 2. Bw'atega akatimba nakabanga kakete kakuta ebyennyanja ng'atandika okuvuga ennyanja yonna ng'agenda akwata okutimba bw'abaana agenda jaka kengege. Bw'asanga obutimba nga tebulina byenja bibukute asikawo akatimba ako n'akakola ki n'akatwala, nga abasinza okugula obutimba obwo era okuleeta ddala envuba eno kubanga obubbi bwongera mu nnyanja be bantu abakozesa kokota. FPU yakwongera okutalagga ng'esomesa abantu ku bulabe obuli mu nvuba embi okwetooloola eggwanga. Ekyalemesezzayo nti abantu baffe ku nnyanja balina okutegeera okwenjawulo. Waliwo abawulira omulanga gwa gavumenti badde mu nvuba ennungi era ne banga bakikola, naye ne mubaamu ne bali abakyalemedde mu nvuba embi. Naye omanyi nti eno operation gye tulimu yakukyusa ndowooza ya Munnayuganda amanye omugaso guli mu kuvuba. So omuntu okukyusa obwongo bw'omuntu, okumanya okukyusa obwongo bw'omuntu amanye nti okuvuba okulungi kwa mugaso gyali era yagenda okuganyulwamu kitwala obudde. Era nkubiriza abavubi bannange kuba obudde buno nange ndi muvubi
mbakubiriza muve mu nvuba embi. Envuba ennungi bwe munagiyingira naffe tujja kuba ne kyetuwa revenue yaffe okulankulane. Nze Nagujja Serena ku Lwabeg Television.